All right. Amacha amalungi gatunatera okutuba ku nkomekerezo ya program yaffe. Anti ndi muganda nnyo. Okanyuma kaffe tulimuka omugenyi waffe, omugenyi w'olunaku. Olunaku olwaleero tulina omukyala gwe tukyaziza agenda kweyanjula amannya ge ababule wajavudde nange nga bwe mumanyi musoye ku bibuuzo byange byempulira muli ebindi muli n'abamu abalabe baffe be batera okutubuuza ngenda bimubuuza abituddire mu maama nsanyusa okukulaba mukwano. Kale nnyabo nange nsanyusa okusanga. Amanya gaffe mukwano. Amanya gange bampita Monica Tumuhirwe. Yes. Ndi mukyala mukozi. Yeah, oviridde wa? Nviridde Makerere Kikoni. Zone A gye tulina office yaffe. Office yaffe bagiyita Kaazi Masters. Okay. Mami, office zammwe mukola ki? Mu office zaki zatunda mataka zikola ki? Nedda nnyabo. Office zaffe Kaazi Master nga bw'owulidde ekigambo kitegeeza kukola. Yes. So Kaazi Master kigambo kya Luswayiri kitegeeza okukola. Kati office yaffe etwala abaana abawala abagenda esiza ebweru okusobola okwenoonyezaayo ekyokulya n'okulayamba family zaabwe nabo n'okwebeesawo n'okukyusa obulamu bwabwe. Waawo awo simba wakati. Mama ngenda okusoyeza ebibuuzo. Kisooka. Mwe kyanjawulo kike mulina ku bitongole ebirala ebitwala abaana ebweru betuwulira abafiirayo abatasasulwa ssente zaabwe abatulugunyizibwa ababosi baabwe mwe enjawulo kije mulina? Enjawulo yaffe gye tulina nnyabo ffe abaana baffe kisooka bwe baba tebanava wano tusooka kuba traininga ne tubayisa mu byonna bye balina okukola n'okulaba nti tubasomesa embeera z'eri kubajjukira Uganda ne Saudi Arabia oba Africa ne Saudi Arabia ebintu byaffe biri different. Yes, I know. Tulina culture eri different. Tulina n'eddiini eri different. Jjukira bali most of them actually all of them are Muslims. Ate nga abaana betutwala ba different religion. So kakati abaana baffe nga ffe Kaazi Master ndowooza ne companies endala naye let me talk on behalf of Kaazi Master. Ffe abaana baffe kisooka bwe bajja tusooka kulaba age emyaka. Tutandikira ku myaka 21 kuba tetwagala tutwala abaana abato kuba omwana w'emyaka 21 aba akuze aba ategeera n'ekyayagala bakimanyi exactly n'ekyayagala. So what we do first tusooka okulaba emyaka ne tusooka ne tulaba n'amagezi ge oba asobola okukola. Jjukira abantu bangi naye obusobozi buba tebufaanana or ability to work. That's how I can term it. So ffe kyetukola omwana tusooka ne tusoma psychology ne tulaba ali ready ogenda okukola oba bano basile kwina ayagala ogenda kukwata ku baati akomewo. So ekyo kyetusooka okukola okulaba nti omwana we tutwala afaanana atya. Is she ready for this job? Kwegamba omulimu ogwo agwetegekedde ogenda okugukola kuba sigamba nti buli omu omulimu aba alina okugukola. No, waliwo abalina akukola emirimu egyo gy'amanyi nti kama mbaye oba ekiba kibe nze kyenjagala nina mission ne vision ngenze kukola noonye ssente. So that's the first step we do. Ne tumala ne tumulaba alina okuba ng'asomyeko okitegeera so that communication eri boogera Luwalabu. Kati bwaba amanyi Oluganda lwokka oba Olunyankore oba Olukyoli oba Olulango really tajja kusobola communicating ne bakama be. So what we do, we make sure that at least omwana we tutwala alina okuba amanyi Oluzungu for communication with her bosses. Ekyo kirala. Then tusooka kubatwala ku training for 1 week okubayisaamu embeera ze Saudi Arabia olulimi banayogera batya banayisa batya eneyisa eri etya ekyo ne tumakinga sure nti tukikola. So kati ffe bwe tukola ekyo oba actually ekyo it's mandate companies zonna zirina okukikola. Yes. So omwana bw'omala okumuteekateeka bw'otyo for sure bw'aba amanyi nti alina mission and vision tasobola kutuuka eri neyeekoza by'atali supposed okukola. Mama kiki ekyetaagisa ng'omwana agenda kugenda bweru omwana ow'obuwala nga bwetugambye kuva ku myaka 21 bw'ogambye okutuuka ku 35 kukiwala ekyetaagisa okuba ng'ajja nakyo ng'agenda kujja mu mutwale. Okay, neyanziza omwana kye yeetaaga ekisooka national ID ekirala ali ready n'omutwe gukola bulungi then n'ekirala tulina okumukebera tulabe nti mulamu health ye nga ali fine
tetwagala tukeera ate bagambe nti banzijemu ebyenda banzijemu amawoworo no aba alina okuba nga ali physically fit so ekyo kyetwetaaga national ID kubanga bwaleeta national ID ebirala ffe tubikolako ne kasente katona ka registration so tumukebera netumanya nti ali physically fit then netumuregisteringa passport za bwereere tebazisasula ne training ya bwereere ne full medical eyo gye tukola kulaba nti she is fine kuva ku mutwe mu kifuba wena ebyo byonna bya bwereere yasasulayo emitwalo jeji 5 ebisigadde ffe tubikolako nga kampuni okutuusa waalinyira ennyonyi n'agenda n'atandika okukola tete tukomaawo kubanga waliwo kiwabadde ombuuziza nti abaana batuzigunya bakola ki tulina offisi ezeeri tumekinga sure nti omwana bw'atuuka eri tulinayo tuziyita accommodation homes omwana atuuka eri n'atuukira accommodation home oli agenda okumutwala wamusanga ate era tulinayo abakozi baffe abannayuganda abamekinga sure nti our girls are fine in case ne bwaba atuuse mu nju era na wano weebiri mu Uganda maama oyinza okutwala omukozi oluusi n'akufuukira ekyambika oba n'otuukayo mukamawo nga naye si mwangu so omwana bw'atuukayo eri njagala kudda ku eri kyewambuuzizza omwana bw'atuukayo eri n'afuna obuzibu offisi yaffe eri eri emekinga sure nti omwana oyo akwasaganyibwa ne mukamawe singa baba bafunye some misunderstandings oba obutategeregana ne bakiriziganya ne bababuulira ne babakansolinga then n'addayo omwana n'akola so tugezaako kumakinga sure nti omwana waffe emyaka 2 gyagenda okumalayo bacontract baya myaka 2 omwana waffe alina okuba safe ne bw'aba arwadde oba n'alemererwa okukola it's our mandate to making sure chitukakatako sorry nkozesa oluzungu naye so it's chitukakatako ku making sure nti omwana oyo ali safe right from the time javudde wano n'agenda e Saudi Arabia n'okukomawo bulungi ate n'ekirala waliwo kyombuuziza kiri very important abantu kye balemeseza abaana okugenda okwenoonyeza ku ssente tulina obukuumi n'ekirala abaana bw'atuukayo oluusi naye atabuka era mubiraba ku social media ntize mpulira njagala kulya ku nnyama ya muntu nga yagenda musezo oluusi nga tetumanyi nga birina ebya famire n'atuukayo nti nze kaakati njagala genda kusavinga Katonda Mukama ngambye yangamba nkole omwaka gumu njagala kuddayo kumuweereza okitegeera so office ebyo byonna ebikwasaganya ate n'ekirala ekyo kyogambye nti oluusi tebabasasula ssente no omwana kubanga omwana alina okuba n'essimu ng'ali ku mulimu naye nga abaana tuba tubagamba tebeekozesa simu mu ssaawa z'emirimu naye afunawo katayimu kawo ng'agenda kwebaka n'agenda mu ruumu ye n'ayogera naffe n'ayogera n'abantu be so that in case of any problem we are there for them tulina okubabeererawo okumala emyaka 2 gye bagenze e Saudi Arabia mpaka nga bakomyewo okujja kwabo walubo naawe kimanyi batuukayo abakozi obamanyi atuuke n'afuuka kiwaji ate nayagala kubeera bosi mu maka ga mukamawe exactly kyenkugambye nti wano tulinawo office ate ne office company zetusindikira abaana nayo tulinayo abaana bannayuganda abemakinga sure nti babalungamya ne babakansolinga ne babatereza naye ate tumanyi company ne company endala kyemanyi it's very rare omwana ogenda n'akola ssente ne batamusasula kiri very rare ate n'ekirala ekyo ky'okufa maama kankubuulire okufa kuli anywhere sigamba nti bw'oba ogenze Saudi Arabia oba ofunye how do I call it oba ofunye guarantee togenda kufa kubanga wonna okufa kusangawo entuuko y'obwebe etuuse you have to die but we make sure that we protect our girls okulaba nti emisaala gyabwe bagifuna bw'aba afunye obuzibu tumubeererawo actually n'abalala bw'awulira nti akooye tubakomyawo tabisobola yes tumuza kasite emyezi 3 giba giyiseewo aba alina okudda kubajjukira probation time ya myezi 3 kati bw'aba agikoze aba akomawo naye ate contract emukiriza okukola emyaka 2 naye kakati bw'atuukayo neyesuulamu akazooli ng'alaba afunye obukadde 10 jjukira obukadde 10 kubufuna si kyangu n'akabaalamu n'agamba akati nze njagenda kutema endoboota mu wino yesuulamu akazooli n'alema okutuukiriza contract y'okugimala ate awo yaba yeeteekamu tiketi okudda okwekomyawo kuba mukama we aba tamugobye kuba ffe wetujjiramu naawe otujjiramu naye wetujjiramu wali nga mukama we amutulugunyiza alwadde tamututte mu ddwaliro awo we make sure that nti omwana afuna eddembe lye actually tubatwala na mu kooti abawarabu
abaana ne bawoza oluusi emisango ne bagisinga. So ebyo bye boogera nti abaana batuluguzinywa tebalina dembe no for us nga Kaazi master ekyo ky'abaana baffe tubabeererawo mpaka n'ekisooka nze ndwanira eddembe ly'abakyala kyova olaba nateekawo kampuni eyo kubanga eddembe omukyala afuna akasente abeere financially free naye kakati ewana emirimu nga bw'okimanyi gyakendera netutema empeera ne tufuna emirimu eyo. Yes, so nze ndwanira eddembe ly'abakyala to make sure that ntalina akasente omusajja tamulinyirira ate naye mba saagala bw'afuna akasente alinyirira omusajja no mba njagala bakole ki beebereremu bonna. Ate n'ekirala maama abakyala baffe abasajja babazaalamu abaana ne babasuula awo era n'egwo omulimu ngukola bajja ne mbakansolinga. So nze sikola gumu nti mbatwala kufuna ki kukola mirimu naye mbakansolinga ne mugamba life is there oyinza okutandika obupya n'obeererawo ate nkirabye ekikola. Abaana bange era this morning oli angambye nti agenda kukola ijja. Mukama wamugambye tugende tukole ijja. So abaana ejali bantu balungi abamu abaana bagenze ne bakama baabo mu America, London, Germany. So sigamba nti eri bagenda mu buddu no Abawarabu nabo si babi. Katimani kankubuzeeko Kaazi master mumaze bbanga ki mu system nga muweza? Tuli mu mwaka gumu n'ekitundu. Experience mu ya tugirina era mbadde nkusaba yogere Kaazi masters wawe musangibwa ogabe no ku namba z'essimu oyo bw'aba yeetaaze ng'abeetaaze okubalyoyinga. Kaazi master tuli Makerere Kikonyi tuli kumpi ne Grand Global Hotel tuli wakati wa Grand Global Hotel ne ABC Hotel wotusanga awo ng'oyisiza ku poliisi Makerere Kikonyi police so awo tusanga Kaazi master tujja kwaniriza bulungi tulina abakozi abalungi abalina ekisa abalina keya bakulungamya kwegamba ne bw'ojja ng'otabuddwa ogenda kuvaawo ng'ofunye essuubi kubanga enamba y'essimu tuli ku 0772 772 418 661 then 0701 418 661 yeah then endala nja kuzikulekera eza office then we have 0701 133334 yeah okay those the numbers are Kaazi masters yeah zezo tubaaniriza abakyala era mama mbadde njagala kusaba nako kano nkayiseewo njagala abawala bava ku myaka 21 okutuuka ku 35 nga at least wasomako oluusi no bajja nga tebasomye ne mbatwala ne basoma ne mbasomeseza nawo ku office just at least okusoma oluzungu olwo njagala musaala gwange ndi mulwadde njagala kuwumulako kuba baddembe okuwumulako balina okufuna time ewumulako tebakola nga ndogoya then tubayisaamu ebyo byonna ne bagenda nga bali ready. Mukiwulidde nti eyeetaaga okugenda ebweru ng'oli mukyala ng'oli mu mbeera ng'oba oli mwana wa buwala ng'embeera ekutuseeko tukira aba Kaazi masters kwezo namba z'essimu omukyala z'abawadde era agenda kwogera abagabira enamba ezo nga tuggalawo programu then tugende maaso tumutukire batukire wali Makerere Kikonyi basobole okuwonya embeera embi eyo. Ate munange eno si mbeera mbi sister eri kukola engamba basobole okubawonya embeera exactly wano okubeera ku mbeera embi tetwogedde na ku musaala omusaala mitwalo 9 ekya Uganda akasenteko ate buli mwezi balina okusasula mitwalo 9 abakyala mujje mugende mwekolere ku kasente mufune essanyu namwe ensawo ebeere ng'eri happy ng'abantu ng'enjogera ya leero 0772 41 8 661 0701 418 661 0701 13334. Kaazi master beba mama lero gwenchaza mama nsanyusa okulaba we bale kujja tukyalira korona. Aziza tensaba nnyo demo jonchaze era twogereko ku labor externalization nungi abantu olusi bakitwala bubi abaana bakoze sente
companies zikoze ziyambye abakyala n'abaami abalenzi abatalina kyakora era neyanzeege abantu bajje tubatwale bagende beekolere ku kasente babeere bulungi. Waawo program yaffe tetusobola gisusaako wano amakya malungi Princess Agatha nze mbadde njituddemu olunaku olwaleero era nkyagitwalira ddala ne bannange tiimu mbebaza mwenna tiimu abadde mu production room omuli liganyi n'amaana akikwasa ne out mwenna mwebale kimukoze kyamaanyi nnyo abadde ku kamera Hannington producer waffe Angelo omusajja asinga obwangu mu kizimbe banaye katuddemu olunaku olw'enkya bye bye.